Nzola babayimbi sabayita kuki mu campaign za Khalifa Aganaga awadde ensonga lwaki abayimbi abamu munange teyabayita ate mu kampeyini ze kumweyimbirako esayide eno oli abyabadde akakasa ku mukulu Bobi Wine ne Alien Skin munange esayidi eno ate nga ku sayidi yemu munange King Saha wono avuddeyo ku wali mu katambi munange abadde ayina byakakasa olutalo munange wakati wa Lil Pazzo ne King Saha bigwera lodawa wolira mwana mulenzi ate munange wabadde ayogera esayidi eno ku interview ebadde emukolebwako bamutegemera nti nsinzira ku Jaminat Yogi ngenda kubeera nga ntandika ne King Saha ate masa wonjije ne Khalifa Aganaga tulabe ate ekiri esayidi eno ntandise ne King Saha esayidi wano munange ku interview ebadde emukolebwako bamubuuzizza wali namugamba nti nno olutalo lwammwe ne Lil Pazzo lutuuse luddawa munange esayidi eno King Saha n'addamu n'agamba nti munange ebyo byammwe mwe abalaba kantini esayidi eyo olira byabadde akakasa ate masa wonjije ne Khalifa Aganaga twalwanira wa mwana yali atandise olutalo nga akuyingira nnyo agamba yakuwandikira n'ennyimba ze kati ensonga zammwe mwe mulaba katuna kati ffe tuli basajja bakulu tetulaba nnyo bintu biri jjoki kati ffe n'oba yagadde kunsaagirako etsoke ebyo biri jjoki byammwe abalaba katuna mbwekyo n'omunange ate bwekitambudde mwana mulenzi oyo ate King Saha bw'atyo bw'abadde ayogera esayidi eyo kati tugenda mu maaso munange tugenze luddawa wano ku Khalifa Aganaga munange esayidi eno Khalifa Aganaga abadde agamba nti no lwaki abayimbi abamu teyabayita munange mu kampeyini ze kuyimba nti yali abawonya bizibu yali abataasa munange ebizibu akakasiza wali n'agamba nti no munange ate kati we naliise Alien Skin nanyimbira baligambye nti no kakati wuuyo beegase ne Khalifa Aganaga bali mu kulwanyisa munange ate Bobi Wine esayidi eno bibadde bitya wuuno abadde munange akulaga wali ate byabadde akakasa katono nnyo ate ndeka enkomewo nzola babayimbi sabayita kuki mu campaign zange bawunya bizibu ng'ebyo bawunya bizibu kwa example ba Alien bonna bali balina okujja naye nga Alien alina obuzibu ne people power nga bwe muleeta bagenda kugamba Khalifa begase ne Alien balwanise Bobi Wine Alien era temuli kyobola bateyajja naye ndabanga ekintu ekyo kigenda kuleeta abayimbi oli ayagala omwimbi abeere ku sayidi ye ne ngamba waayi kino kikwata ku nze kankubaganye bantu bange bamba akalulu nga nze nga sireese muyimbi so abayimbi njala bakitegeera essaawa zino nti embeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga abantu bali sensitive nnyo baliro takola mulimu gwo naye toyambala ngweza ziraga kala yonna kubanga yabadde agenze ku university kati yonna kubanga n'aba ready n'aba yera abawaga abatawagala ready bajja kugamba oyo wanuuku ate ofiirwa emirimu abayero gye bandikuwadde n'abanuuku we bakulaba bagamba ate we bakulaba mu FDC bwate gwe jangu oyimbe ogende nga toyambadde kintu kyamune tokutte bendera yonna teweesiza osigale ng'oli newto oba kitegeera ne buli bw'oyambala bw'oti kitegeeza oba okkiriza nti kati I belong am affiliated to this party ndiweno kala mbwekyo n'omunange ate bwekitambudde era nga bwenti bwenkyekizeko ate ne ku Khalifa Aganaga kakasa nti nno osubscribinga video osobola ogimpya like nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwekiti